Tugenze bitunde by'embalale waliyo ebyalo bibiri okuli Kiteberi ne Nyamitanga abatuuze bawangalirayo bakedde kwekalakaasa lw'amakubo ge bagamba nti mabi nnyo olutuukidde olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti nnamutiko y'enkuba abadde afudde emba emyala gyabooga ate n'emigga egiri mu kitundu kyabwe nagyo gyabooga ne gikosa ezimu ku ntinde ezaali zazimbibwa okubayambako okuyita ku migga gino okusobola okutuuka gye bawangalira. Basabye gavumenti ebayambe mu bwangu ddala. Abatuuze ku byalo bibiri Kitebiri ne Nyamitanga 2 ebisangibwa mu division y'Embeera South Nyamitanga bakedde kwekuma mu gutayaka ne batuuka n'okulaga amakubo nga boolesa obutali bumativu olw'enguudo okubeera embi nga teziyitwamu. Ssentebe wa Nyamitanga 2 Sendagire Bruhani n'omumyuka w'ekyalo kya Kitebero Adikin Betty bategeezezza ng'abantu okuva mu mbeera kivudde ku mbeera y'amakubo okubasukkako ng'amakubo galinga agayitwamu enjovu n'embogo era bategeezezza ng'abantu bano bwe babadde batandise okusenga mu byalo bino nga muno bangi babadde bazimbyemu n'amayumba g'abapangisa nga batuuse okubifiirwa nga kiva ku nguudo. Naye oluguudo luno lutukosezza nnyo kuba tubadde oluguudo luno engeri gye lulimu okuviira ddala ku main okutuuka eno lwafa kati ate bwe tumala ne tufuna obuzibu bw'olutindo kuba kati tubadde tulina abaana ba yunivasite bizinesi zange za ku mayumba kati abaana ba yunivasite bagenze olutindo lutwala abantu tulina abaana basomera mu municipal matters Boma primary school n'aba secondary kati tebakyalina luguudo lwe bayitamu kuba luno lwe bayitamu lufu olutindo lwagwa munda. Abakulu bano babadde bakyasobeddwa olw'entindo ezaatwalibwa omugga olw'amazzi amangi agawugula okuva mu nsozi kyokka ate amakubo nago gabatawaanya nga baakubira dda aba kanso omulanga kyokka okubalaba babeera bazze kubanja musolo. N'oleba efiire n'ebihandagazi olutindo luyita ifa olukacweka obwo hata abantu twakina emihanda y'okurabamu entambura zoona n'abashubuzi tibakine okurabya ebintu byabo kandi kanso buli juni murabamu nimushoroza emishoro hata bakanso bo nibagira ngo emishoro tugiye heye kushashura emishoro ya kanso. Abatuuze wamu n'abavuzi ba boda boda nabo boogedde ku mbeera y'amakubo gano. Tune business tizikukora etindo zicwekire oba obworo bwabo obworo twenda gavumenti mutuyambe oruguuto rwa Nyamitanga rukuza Katete rufire abakasipasa bahemba twosente bagenda abana bafuruka twine na kunyingi bagasala bekitebera mutuyambe pikizi tukaddiyeko tusula abantu mu binnya tusiba mu malwaliro olw'ensonga z'ebinnya ebyo kati so abantu bonna gavumenti gye tukwatireko baleke kukola eri waggulu Nyamitanga ne batwerabira. Wabula mmeeya w'ekibuga Mbaara Robert Kachebezi ategeezezza nga bwe batamanyi kyakukolera amakubo gano kubanga bafuna ensimbi ntono okuva mu gavumenti eya wakati. Kizibu twine sente nke z'okukola emihanda gavumenti sente z'ekutuweereza tizikumara emihanda egyo yoona kuligirira okwekire kuba nekola. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV.